tuula tusome. Tuli katabo Amaggwa n'emitego mu buvubuka. Ruth N. Kaboggoza ye muwandiisi. Nze muzzukulu wa Mugema munnakyala akwata ssente empya n'enkadde omwanjuzi era omuteesiteesi. Essuula esemberayo ddala egamba nti si banno afuna munne. Z'olaga omulungi tezirwa, n'olunaku mulindwa terwalwa. Olunaku olw'akayisanyu, olunaku olw'essanyu, olunaku Cissy kwe yafunira munne. Abantu beebaka mavumira. Ye Cissy kumpi butawungulirako ddala ku tulo. Olwagwangawo ng'aloota bamuleka oba nga bamukimi, olwo ng'awawamuka. Mukazi wattu katono agambe nti ku lunaku olwo essaawa zeeyongeramu okusinga ku za bulijjo, anti ng'alaba obudde bugaanye okukya. Naye ddaaki enkoko ne zikookolima, obunyonyi ne bukaaba, emmambya n'esala, emmunyeenye ne zibula, omwezi ne gwekweka mu kitangaala, anti obudde bwali bukedde. Yali kyajja akakase nga ne ssengaawe bulungi Siddi agguse. Owange Cissy yimuka, obudde bwakedde dda, yanguwako tugende onaabe. Ebigambo ebyayogerwa. Ebikunta Cissy yabikasuka bukasusa eri n'ayimuka n'agenda ne ssengaawe. Okutuuka mu kiyigo, ssengaawe ye yamwambulamu engoye n'aziwanika waggulu ku lumuli. Olwo n'atandika okumunaaza ng'agenda amuvumbavumba yenna omubiri n'amazzi agaali ag'ekisuususu nga gafumbiddwamu ebikoola by'amapaapaali, akalaaza, omwetango, olweza ate n'ebikoola ebirala bingi ebigonza omubiri wamu n'ebyomukisa. Ng'amunaaza n'obwegendereza, bulungi Siddi yagamba muwala we nti, mwana wange, obufumbo bw'ogenda okutandika olwaleero si bwa muniino. Leero mwana wange, omusajja ow'ensimbi aba w'abavuganya. Obuyonjo laba nga gwe asinga banno. Yamugamba sanyusanga nnyo balo ng'omuyiiyiza buli kalungi k'ofuna, naye amanye nti munnange anjagala oba nti andowoozaako, olwo naye asobole okukuyiiyiza. Balamu bo baagalenga era obassangamu ekitiibwa, tobalesanga kyakulya mu nju. Era balamu bo tobageyezanga balo, oba bo okubageyeza balo. Naawe ate bwe babanga bageya nosaayo ekikyo, gwe ky'olyogera kye kiriba ekibi namutta. Kubanga emirundi egisinga bali kirumira mpuyi bbiri. Mwana wange, genda ofumbirwe n'emikisa gy'abajjajjaabo gikugendereko, na buli ky'okola kikubeererengamu omukisa. Mwana wange, ekitambaala kino kikulu nnyo mu byobuwangwa byaffe wano mu Buganda. Yamugamba nkusaba era okikuumanga bulungi nga kyakyama nnyo. Fubanga nnyo okukiyonja mu nnyonja esembayo okuba eya waggulu, kubanga obuyonjo bw'omukazi awo omusajja waabulabira. Kale gira tugende, n'obudde buyise, abako tebatuuka nga tonnaba na kwetegeka. Mbadde neerabidde bino ate ebiti, leka nkuwunda ekiwato. Omukazi Omuganda awunda ekiwato. Kale olwamala okumuwunda ekiwato, n'amugamba bagende. Ng'olwo buli kye bakola bapapya mu papye ayanguwa atera agende. Engoye baamuzimusiba kipaku nga nti mu ddiiro bamulindiridde, ng'olwo kwewala emmere emusiibula. Nnyina, ssengaawe ne kitaawe nga bamaze okumukoleza mu butiko obutaalimu na munnyo, ne kaasuze katya we yatuukira. Ng'olwo omukazi wattu ne waatudde wamwokya. Kitaawe yakkakkana wansi n'amulera, n'amugamba nti, mwana wange si banno, genda ofumbirwe, naye obanga wampisa n'otatuswaza, weeraba.
Katonda akukulembere. Wakati mu nnamutikwa w'amaziga agaali gafukumuka agaayiriyiri, Sise we yatuulira ku mubiri gwa nnyina, naye nga ku bombi mpawo agakisa munne wadde okumunyega. Nga wayisa akaseera mpawo ekaaga, nnyina yaguma era n'amugamba bw'ati, mwana wange fuluma omwange, genda ewuwo, balo muwenga ekitiibwa, banga mugumiikiriza, banga mukkakkamu, era omutetenkanya, naye ng'ekikulu kulembezanga Katonda. Kale n'emikisa gy'abajjajjabo gikuwerekere, era weeraba mwana wange. Olwo Sise yasituka ku mubiri gwa nnyina n'afuluma, n'ayingira mu mmotoka eyali emulindiridde. Emperekeze ze ebbiri nazo zaayingira, era olwaggwerera munda mu mmotoka, ddereeva n'agisimbula. Sise yawuubira banne akatambaala ng'abasiibula, nga bw'asekaasekamu. Nabo ne bamuddamu n'essanyu, ate n'ennyiike y'okubalika mu kiwuubaalo. Weewaawo, essula weekomye ate era n'akatabo weekakomye. Amaggwa n'emitego mu buvubuka. Ruth N. Kaboggoza ye muwandiisi. Teekawo komenti gwe akagoberedde okuva we kaatandika. Amaggwa mu katabo kano gabaddewa? Ani agaguddemu? Ani agasimattuse? Ki ekisinza okukunyumira mu katabo konna? Ki ekisinza okukukwatako? Ki ekisinza okukunyiiza? Omuzannyi waakusingidde y'ani? Byonna ky'oyagala okwogera ku katabo kiteeke mu komenti gwe akagoberedde. Mbebaza okubeerako ku mukutu ogwa Tuula Tusome ate n'okuwagira ebigenda mu maaso. Tukyasomera ddala obutabo bungi. Bwe kyokola teekangawo komenti ate okuwuli ne banno bagambe ku Tuula Tusome kuliko ebinyuma, kijja kunzizangamu amaanyi. Muzzukulu wa Mugema munnakyala akwata ssente empya n'enkadde basiibulidde wano, tusisinkane mu kanaddako. Ssaabasajja Kabaka awangaale.